ne wasiza omukazi kati agenda kundiisa muwemba. Leero luno Bobi Wine yeeraliikiriddemu mukyala we leero agenda kumuliisako ku muwemba. Kirabika ndowooza bukyanga abeerawo omukulu Bobi Wine talyanga kalo esayidi eno. Omukyala Baby wuuli abadde mu nnimiro munnange ate eruuyi eri esayidi, ate nga munnange King Saha ne King Michael beeguddeko esayidi eno. Ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga, era nga ngenda kubeera nga ntandika ne Barbie Kyagulanyi kosate ne bbaawe Bobi Wine, omukulu Bobi Wine munnange esayidi eno. Munnange wali era nga bagenzeko eri mu nnimiro munnange gye baalima omuwemba gwabwe esayidi eno, era nga boolabaawo Barbie Kyagulanyi abadde ali munnange ate mu kulaga ye engeri munnange engeri gy'akikwasaganyamu wali nga ali mukungula omuwemba ogwo, engeri gy'agukolamuko n'osobola okufumbamu enva, gufumbamu emmere esayidi eno. Bobi Wine nga munnaye bimusobedde nga yagamba nti nna talina kyategeera esayidi eno, omukyala ng'ali mumusomesa munnange eruuyi eno, era nga bw'olaba mu katambi awo. Mukajjera nasomako mu kitabo kyo, Mukajjera abantu gye banyweranga omwenge. Omukajjera balanywerayo omulamba. Omulamba balagukola omumugusha bwe guti. Ewaffe bayitangayo mu kasenke. Nga ewabeera abatamiivu gye batunda n'embizzi. Naye kambuuze omuwemba ffe waffe Buganda tugussa ku mwenge. Omuwemba gukola mwenge. Wangambye wammwe muli omuwemba. Omuwemba bagulya. Omuwemba bagulya. Mugulya mutya nga kasooli, nga kawunga? Bagufumba ne bagulya ng'enva. Ne bagulya ng'enva? Bantu bali ebintu Katonda. Peter yangamba nti oguno mwemba bagussa ne bagussa mu muwogo oba mu kawunga ka muwogo. Tejeddako ngenda kubalaga bwe bassa omuwemba. Ndina apuuli omwemba gwaffe agenda kugwanika. Kati bw'anaamala okugwanika stage eddako ngenda kugussa mbalage bwe bassa omuwemba. Then bwe muba mukyayagala gundi eddako sobola balaga bwe bagugoya tukole akalo tukole bakiyita ki mu Luganda, tuteeke ku mwenge oba tulye. Tusobola bikola byombi. Ne tulya omuwemba tusobola okugulya nga gwa kalo kawunga kind of. Banange mubyewuliridde ne wasiza omukazi kati agenda kundiisa muwemba. Mukama asaasire. Naye nga bwe bityo munnange ate bwe bitambudde esayidi eyo, mukulu Bobi Wine munnange ate ne mukyala we Barbie Kyagulanyi munnange ate wali ebusaabala, era mu katambi ako kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo. Nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo esayidi eyo. Kati munnange awo kankugyeko ate nkutegeezeko eruuyi eno King Saha abadde esayidi eno ashirinzemuko wano munnange n'abaana esayidi awo, era nga ku sayidi emu wamiitingiddeko ne mwana mulenzi munnange ate King Michael esayidi eno kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo mu katambi awo nga banyumyanyumyamuko, era nga munnange omuntu wanaanyumyanyumyamuko ate n'emikwano gye esayidi awo ngera bw'olaba. Kubaddeko saawundi munnange ate oluyimba lwa King Saha ebidongo bino. Era nga ku sayidi yemu King Saha abaddeko eno ekawempe, era nga abaddeko ko wali ne mwana mulenzi munnange ate Mark, era ndowooza osobola okubeera nga omuwulira ate wali mu background kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo munnange nti abadde ali mu kulonyezaako Justin Nalukoola munnange ate wali ka vibe esayidi eyo, era nga bw'olabaawo. Kawempe ki? Kawempe no. Aba Nalukoola. Wano katale k'Ekinyata. Bwe kityo nno ate bwe kitambudde, era nga ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate maaso eyo, naye ngenda kusaba bambi video gimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga osharinge gubeera muzigo mwerere nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ne video endala maaso eyo.